Soko sirike maika dimawoliza byotomanyi mpa delegate wa Kenzo guru sijja ko delegate mpa delegate wa Kenzo Juba abalonda Kenzo mpa delegate wa Kenzo belonda bakola kasako kama ati bakola kasako ka mpuriza Kenzo batayali muzayise bata si muyimbi yeka si muyimbi yeka kati waluka gayalimu Bajjo Bulaka balimu bakabako balimu. Okay. Bankubuuza. Soko kati nje kadima nyaga tukoyesero kina gemba na tugende empola. Nagambe wantugende empola. Kakati eno si federation. Zibana gantu akola kasako kufuna sente siri damu na kubogera ko yandi yakuba mabega wabo. Nechi saga yakumbuza muzantu akola federation yaba na Uganda. Echo kadima nja kufa nawe. Zinavako. Chicho tayagala. Saga gantu akola federation egino kuyamba abayimbi. Njaga nombulage busoge represented ku federation. Western region represented the federation. Northern region represented the federation. O ebizibu ya Northern region bagambye konti bagala busente milioni 2. Ekizibu kya Northern region omwana atandika okubanga agenda kubolimba hit roketoli asigalenga alya ku luyimbo lupaka lwalifa. Ekizibu kya abasoga bayimbi balungi nnyo naye ekibasumbwa tebalina guidance tebalina nabukulembeza bakulembeze babeerabira nti President Museveni akoze ekintu ky'okumala mbana bayimbi value bakola obubinje kampani bwefulent bwe butegerere eggwanga naye nga ku ground tebuliyo. Bajjo mpuriza gwe I'm teaching when ya promoter ne tujiwa chenchine kintu chola kakati tutwakola nabagitandika namara ne bajo bebe kulo jimani bebe kulo yajiduka ojimani kamilioni yajiduka kubanga tiyalife ebigendera bali abayimbi bajja bakabilioni Government Federation egenda kuba yaba na Uganda kutele kubaka milioni akadi ya soko sirike ati bawabula batawolo dictator bamuwabula osologano wabula ba dictator abo ngabala balinyira mugati kata kibavumisa Bobi Wine okimanyi yalinye mugati yawabudde government Bobi Wine is a leader of opposition aliwo kuwabula kakati Obusungu bonawe mutadde ku kyali kati kankubulireyo kino njata Bible Mutolayira Bible. Mpa Bible nje kwati. Mpa Bible no chenjogera chipa ku mutima. Kati ndi kumpawoza BTFM. Tali kino mukiwuliza mu recording mbabuli amzibiriza na amaso. Tali muntu agenda kuba wa amanyi nga Bobi Wine. Era Katonda ali mu kujja nkwongeza abandi mulemeseza ntebe mu kkubo. Bolaba kire kivubuke kiwendusu kimuliko kyagenze. Bolaba bedikeza abantu betwalanga abantu bebegomba bamuliko. Nti Katonda ali mu organizinga kyagula nyali mu mujira misanvu mu kkubo. Nti zino hindrances ke mu Uganda. Nti ebizu byandi badasanga agenda mu ntebe. Katonda omuliro guno ogususe ku social media abavuma kyagula nyi byonna. Byandize wali maso. Njagala mu kotinga ebigambo byange. Nti bukyalubanga lwa mindi Bobi Wine amanyi gabadde na ugagenda kwekubisa emirundi 10 bajoze nkyogeni nabaddenga ku radio zingamba nti kyagulanyi waliwo generation entemu wagira nti abana okuva ku myaka 14 15 18 20 mukaga bajja kuba balonzi bajja kuba bakuze eyo weevu egenda kuba wa amanyi kyagulanyi agenda kuba wa amanyi okusinga bwe yali kino nkiddamu nkiragula recording a video eno nti kyagulanyi ekindaga nti agenda kuba wa amanyi omuliro ogumusitukidde ku social media nga abantu abali bategera bamwefuulidde kyekiraga amaanyi ge nti ate bandi badde bawiwali nga agenda entebe oseka kimanyi nawe oli munyampi ndi mu mwoyo kati ndagula kati tolina kuseka bwe twatogera ensonga z'eggwanga tokkirizibwa kuseka kati ndagula ndi mu mwoyo omutukuvu Katonda ndinnyeeko olaga n'akantu k'entuyana oyo mwoyo omutukuvu abanninya ku mutwe kati ndagula ntunulya kati monnetegezo ofunye omukisa okwenda ku profesa w'amafuta kati nkugamba nga ndi mu BTFM nkugamba nga ndi mu BTFM tali mukulembeze leader of opposition agenda kuba wa amanyi nga Kyagulanyi okutandika omwezi gwa January leader opposition yempuga ali kati Kyagulanyi ono president wa no ati ye president wa leader of opposition era yalonda kwa kumanya Kyagulanyi mugezi government ine game zemuzanya bagala bayite leader of opposition wayo kati abantu bagamba agenda goba mpuga agenda kumulekako agenda kuwa Mwanga Kivumbi agenda kuwa Senyonyi agenda kuwa zake ntulago omukulembeze wakola ensonga ya leader of opposition eri Kyagulanyi agikuttemu kyekikola nti omwana afuga eggwanga soko zewe mbakubanze Bajjo soko jekoledi zaako mbadde nkusomesa ate nkusomesa ate oli mu byakisiru lwaki lwemba nyingira mu mafuta ngonzijayo nze omwoyo omutukuvu anninya ne nkusomesa kadima njaga kumala mu lunyambi nkulaga nti ekintu kibayita Kyagulanyi tebakizanya ye ng'otunuliranye ebintu bi nkusomesa ne towulira Yako. Bukadima Bajjo has a point there. Which point?
tuwata abantu ba TikTok lwaki ate ku radio nzijako kadima ayisigende mu bulango siko obulango kye moyo agenda mbali nokula sente omoyo mutu kati moyo ogwa kusema nti Kenzo yalwanira corporate yafuza supplement yalwanira federation yafuka sako ekyo kyo kitegedde otegedde bulungi okuze ano Bajjo we bali kuweereza muganda wa kale so namwe bali kubaako kale sabunze kyembadde nkwagalako osomeseza abayimbi empisa okuba tebaagala kukkiriza nga 3 tuli wasawo sajja kabaka waffe amina eri kutubuzaabuza kyembadde ntesa muganda wange mpozi n'akanamba ffe abaanayagala osindikayo kasente akanamba kali 0773 21 88 kange okay bale nyo balire ddala kale tata kandi mwaki bangenda mwoyo njira sabaddako yogera kandi mwaki bangenda mwoyo njira lwaki okwata ku mafuta ga professor alo mukulu Bajjo nkulamusiza kale sebo tukira ku nsonga muzee ono Yusuf Bobidai hadi ali wakiseka ogamba ke wakiseka wakiseka tuli bulungi naye Kenzo ne tumusingana ko wane wakiseka nakeza ajja ko wano tugenda mutwala bo fifi era oli ku nsonga ntuufu nnyo Bobi Wine agenda kuba w'amaanyi nnyo era kadima mugambe ebyo byafudde muri codinga virusi kitakuba na Uganda Yes, we had video to Bible ino nkuta ekitabo kya Katonda nkyogera nga nsajja kolokole agenda kusinga bapatisi lubumba kyagwe nali mu biseera bye by'okubeera ow'amaanyi kuva ku nti buli muliro gwe mulaba okitegeera ate nga 3 mu lumu tugenda mu nkuuka kyagulanya ayite mu kkuba ekituufu atuke Katonda ali mu kujja mu biremesa tukenye tulaga era temugwamu maanyi muli ku kituufu Amina ekirala Bajjo bagambe ekirala gamba Kenzo alekerawo okuzanya politics yo wa bulingi ali tu diverting okubanja abantu baffe fe tuli kumulamwa batulimba limba simanye kigirabye video mu kitereke mbaganda kyagulanye ngenda kubawa amaanyi okusinga bwe yali nze waliwo ebonno kwendaba nga mukufuna kuba ebifuba tubona abaana bonna beekutonda kubona abantu bonna abamulumba Katonda ali mubajjiramu bantu babyalaga kino nkikuba ekitegeeza mu mutima kyagulanye agenda kubawa amaanyi okusinga bwe yali nga mukuze muzeefu sebaddako yogera addako yogera sebo nkuta Bayibuli simanaga gikwata kyagulanya agenda kuba w'amaanyi munzijukiranga ebigambo bya Bajjo byayogera Mukama Katonda kino nkyogedda kiva ku mutima gwange mwoyo nga yandiko ate ng'oleta entebe endala buli njogera ku Kyagulanyi ng'osituka biva gye bikusiiwa oyagala buli omu abagire Kyagulanyi n'amalako kyateeka okwagira Kyagulanyi yogera sebo kyateeka okwagira Kyagulanyi nange nkiraba abadde ogamba kisebo webale kugamba bantu mazima era nkwagala nnyo Bajjo naye temwerabira 3 mu lumu tugenda wa 3 mu lumu fena tugwera wankulukuku fena 3 mu lumu tugenda kuzinga seka nkata bibegange webale kubuusa abantu naye bagambe wankulukuku 3 mu lumu addako sebo yogera je bale ko sebo kala je bale sebo
ababali ebikola kola tebakumalira budde Bajjo baleke bagende bali ebikola byabwe ffe gasatu mulimu tuli wa kabaka waffe Emmengo kati baleke bagende bali omuddo gwabwe aba banajjawo ekisaye kyonna bagenda alekawo mala mu bye bamanyi Yesebo ate nga fasatu mulimu Emmengo tuyowayo mukulembeze waffe tukera bukezi kujuza lubiri tubigulaze omukulembeze ne kabaka Bajjo kati bo baleke bagenda kulikwache zawe babeereyo kale yesebo alo yebaleko sebo kale ani ono ono Moshi wa watata Uganda wanu sebo mutesa kitata Moshi webale tuweereza kale namwe bale kusiima tusiimira ddala n'emirimu gyo gy'okola yesebo kale tubeeyo ffenna mu nkuuka ya Buganda okitegeera mwebale kukitegeera tubalinze kale boss sabaddako yogera tunatera okuddayo ku radio kadi mangoba yebaleko Bajjo kale sebo naye gyebale kale sebo nenga zize wano ujukiza abantu nga 3 mulumu tugenda wankulukuku bakuyitaani Petro Pito w'okusabala road wano nenga twagala nnyo Alien Skin natwebaza omulimu omulungi gwakola era tujja kumwagaliranga ddala teri abaganyi kumwagala bataata era mwekuume nga mumwagala obulamu kya bbeeyi amina webale okuba n'amagezi kale bulijjo mbadde omanyi ndi musiru yo mbadde manyi oli musiru bwe bayita abasiru nkufaananira abasiru ayayaya gwasookako Petero otamidde walidde ekyeggulo njala ekuluma baayi Bukenya Moses sebo yogera mukuru Bajjo nkulamusiza sebo kale sebo naye mukuru Bajjo nkulamusiza sebo kale naye bali wewala okuweereza eggwanga n'okuzibula bannayuganda amaaso kale sebo gye banayo bali kubeerako newankubadde twawukana mu ndowooza nti nze mpagira Alien Skin naye ne mu nkuuka tubeereyo okuddaabiriza kabaka amina ani ataddemu ekaate halo halo kate biviiramuwa halo abanamanga tukyasinza okuba abangi mu ggwanga lyammwe Uganda era tukyasinza okulwana entalo mweze mutasobola kulwana tukyasinze okubagira Bobi Wine nemwatugulekokuvuma kati twakuwa Bobi Wine ate tujja muwa kalulu kokyagale kokigale okkiriza tali wangula talifuga ggwanga lino obusungu yo ng'ayina bungi talifuga obusungu ng'ayina bungi alo alo bano abantu bajja baveeko kati mukazi ng'anyiiza ennyo kiki alo mukulu Bajjo gyebalisewo kalisebo naye gyebalisewo kalisewo nze mbali njawo ngambire mukulu Kenzo obubaka njawula obuntwalire Kenzo nomugambe sente z'emyoga n'ezeegundi ampubulire enjawulo sente z'emyoga n'ezeegundi omusajja Kyagulanyi yali ayamba ate Kenzo yali bagamba naye musajja ono uli wayogera ku mukazi wange ne bannaye mundeke omusajja Bobi Wine yali abagamba nti obusente bulina makulu ekibuzo ndayo kitwalire Kenzo atubulire emyoga giyambirawa n'ezo zagamba kuba emyoga gy'abantu bonna ate awatekamu sente mingi mu myoga tekina kye yali giyambye addako yogera sebo Hello sebo wangi sebo ali otya sebo Bajjo ani ono sebo ono Simba
Nze kyembadde mpisaawo kiri kintu kimu nti ffena tuggwere mu nkuuka. Amina sebo. Saba buli Muganda yenna ajja wagire. Si Abaganda bokka buli ggwanga lyonna lijje taata. Kowola amawanga gonna. Nze ndi Musoga. Bakowole ndi Musoga naye ffena tuweremu. Nze ndi Musoga mwene ndi mwana w'Idinda. Bakunge mu Lusoga. Buli Musoga yenye namwaniriza mu nkuuka tujje tuwagire Kabaka nga bona batuwagira ku Kyabazinga. Amina. Nene ogambe n'omukyala gwe bayita Doreen ayagala Bajjo. Omukazi ambonyabonya. Naye mwami Bajjo. Nkwanya Doreen mu Lusoga. Baga Doreen yannema. Nkwanya Doreen mu Lusoga. Mukwane mu Lusoga. Mwami mukyala Doreen. Bali wano banfuma mbu yannema nyamba omunkwale mu Lusoga. Kala addako yogera. Mukulu Bajjo. Manyisebo. Anti omuwagizi wa Bobi Wine okuva e Kyaddondo. Yes sebo. Wali gwawende gwali musonga mu olugalo njaddulya. Kale mbadde mbuuza ku kyenkuuka. Tugulawo saawa mmeka galawo saawa mmeka kubaga. Enkuuka eggulawo saawa 11 ez'okumakya eggalawo 10 ez'okumakya. Nze mbadde mbuuza mukama wange. Kali bw'atalina Ssemudondoli Doreen omukozesa ki? Kuba kyatwala Ssemudondoli kyageza mutwe. Ojja kujjanga onnyambeko. Nja kukuyambako nze fango ni soja. Kale ojja kujja onnyambeko ssebo. Yakkoya kwa Ssemudondoli akuna. Amina. Ojja kujja onnyambengako nja kupangisanga. Ate bwe sikuwe muli. Nze sirina buzibu. Nekkiriza tolina Ssemudondoli. Anti sabakkirize nkuwa omulimu ojje nawe onyambengako tolaba. Ate kuyambako ntaza kuyamba ku mukazi w'omwana. Ate nga ate sirina Ssemudondoli ate jangu onnyambeko. Nja kupangisa ojja onnyambe. Bwe toyagala mulimu. Ndowooza owulira ebintu omwana byakuzuleya yakusawo ebintu bya ffujjo. Enjala ekuluma ate ate nkuwadde omukazi ojja onnyambeko nakyo ate oyomba. Toyagala nkukolere ki? Kuba kati oŋŋambye sirina Ssemudondoli. Ngamba kamukwana akkiriza ojja onnyambe. Ofune omulimu. Olina omulimu ogw'okukola wooli? Ndowooza owulira ebintu omwana biba byakujeregana kuduula Ate kati nze nawe ani asoose okuduulira munne? Ate nze nawe ani asoose gonduulidde. Jangu onnyambeko taata. Nsajja gwe mwansimanyi lwaki otutambala nnyo mwana? Olaganye ebintu okututambaala mwana naye twakulese. Kati mbakoze eki? Mbulya mbakoze eki? Ompa omulimu sikola. Okola ssebo. Ompa omulimu zekola sina mukazi mwana tetaliko beera ne mukazi wo. Nogwa simaati wayo. Ompise malaya musajja mwana. Ompise malaya mbuno ozo bampangisa. Zikali Doreen kanjagala enkuyito gye nkupangise ng'ofuna omulimu. Mwana kyali gwe mwana nali kumatya naye mwana bw'oba otandise ebintu byakuzoleya mwana. Okuzoleya kubadda. Ate katugende ku leediyo. Ate musajja yatankudde. Tusoye ku leediyo. Ate muzoleeza. Abantu ate ngambye muzoleeza. Hassan Bongo nompereze ndowooza wano nje yanzege we bali nyumugwana okubanga gwoli ku BFM ekintabuli ky'omuziki nga tovaako Chantel abo bali okubanga owuliriza bagambe nti batumiddeko nnyo bonna boolina baawo bagambe nti bali okubanga bali ku BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga nga tuzeeyo ku leediyo tuzeeyo tumalirize ensonga ya federation aba billions zezo Mariam Mumbeja mzana akutumidde yampereza no message angambye nti supplementary ya 3.5 trillions omuntu zaka tugenda okujja zino 13 nebyo bingi nnyo tusaba buli kimu kitambule bulungi nnyo tebibeerewo ebyo kale kakati bana Uganda kyenjagala mumanye tujje obwongo mu kulowoolezanga ebintu bitayamba ggwanga lyaffe sawa zino bajja asobola okufa Bobi Wine asobola okufa n'eggwanga lisigala lyammwe nti bwe tubanga tukola ekyo tweyigiriza okubeera abantu abali nationalistic kati nze Bajjo batuyise mu Ministry of Finance okutematema ssente batuyise tulina waliwo federation era bannayuganda kino kankikeyalinge ku BTFM waliwo federation z'abapromota bbiri waliwo eyabbalamu ompulira n'eya Bitex eya Bitex mwe muli Bajjo nga PRO nze PRO wa federation ya Bitex
bagiyita FUPA Federation of Uganda Promoters nze njogerera mulimu Tone Sempijja Abitex Bajjo ya Sinika Events bezogera ba promoter bana bali munti ba amaji bakatwangole bakafero ompulira je ngamba ayo mutongole aliko kyeyo kakati twatandika at first twegase fenanga bapunkulaga omutima gwa nationalist twakola federation ya soke yalimu babala bana batugamba tubeggwanga fene tugivaamu ngani yabagamba mubeggwanga balamu ndiye bagamba balamu yatugamba sente za General Muhoozi genda kuyita muno tugenda funa trillion 15 balamu njogera byama bumusobola okujja ne munona wano ndi mulamu Bajjo nze byogera nze kabikuse kati kakati bwe twagamba tugenda funa 15 trillion shillings ompulira nga sente ezo twakola federation zine bigendero ebyenjawulo mu abayisigazi federation nga federation yali inogenda okubanga eri supportinga Muhoozi va mukisinga TV kadima nawe wembera akwata okisinga biki okisinga screen kakati federation ye sente ezo federation y'ababalamu yakutukiza bigendero bya General Muhoozi nengamba Abitex nakwata Bible nitwegambira banayi ozungira nnyo ku Bible ati zikatonda nzemba ntegeza kenjogera ati ndabo omusana ndota nenetonda moyo mutukuvu nandabikira zingenda ku guidance of the road mbade obuumbi 15 nga federation eyo balamu bagenda kuyisa bigendero bya General Muhoozi nengamba abire tujja kubera mu bintu bya General Muhoozi kati tukule tuine emikono bote bikono bana Uganda bajja ne weekend ewedde batuyise nengamba Abitex zesina agenda gane abe baba ise mukole ki tugende mu Ministry of Finance tutemete mesente ne baluwanzi ina Ministry of Finance lachite mukimanzi ne baluwanzi kola ki by is association izo na bokutema tema sente za ati nengamba era wala bibabala mu week wedding abagenzi mu minister nga tekuli Bajjo tekuli Abitex tekuli Tone tekuli Kafero tekuli Katongole ba promoter abenso ngaba yasini nitugate tujja kubera mu bino bya kavuyo okulumula bana Uganda wabula tukole tugenda kulayira tukole federation tugende tutwagala mu 7 kutowa sente tugambe batujjeke emisoro vati mumukoyi tukoye nti abaana beggulu Bajjo bakwata no Bajjo na Abitex sente ne Kampala omwana w'ekyerima talina kyagenda kufunamu nengamba abe bwe mama gatutereze bana Uganda batutendereze bageba n'abasajja bali bagala ensi yaabwe tukole federation nga yaabwe ngetu yamba ba promoter bonna mu ggwanga n'abayimbi tugenda bayamba tutya nti twagala revenue soke ejewe emisoro VAT kesi sereme okuddamu kaliga ba promoter ereme kuddamu kusoloza zi drive security okujipangisa ziba sente tukole ekintu ekirijje ne kiyamba abantu bonna negwe nsi kyetali mu misoro gye mwagala okukola anete jaffe gibindika kati Kenzo kiyandi bali nkolaga kitu ino kolanga federation nti Kenzo ati yandi badala wanira corporate buli mwana nakola ki okumpa obumbye 13 n'okumpa corporate nga buli mwezi ngenda kuba nyingiza wali Kenzo bademu bongo be yigo kwekolera kibeta daily income tulide seza mu 70 zina makulu zikolima nti buloli ya sente yo kadima omuntu afe masaka atuliza ku radio abako limaga yika nandi badde mfuna panado mpuliza nenda bo musana ndikati atenze ngatinze ndi kubulira kyo kasagalanda nikati ateze ajigirizo okuguma kwa basindikide baluwa mu butongole ngende mu finance mteme nengana ogenda okutema ateme enkoko nenga Abitex federation yabana Uganda tulayire nenga twagenzeyo meeting yabadera wakuno wa wiki wedde kati gwe mutima gwenjagala Kenzo ba developing nti buli lokole ekintu ekitufu abantu bangi bakiganyirwa buli lokole ekintu kyokweyagaliza tusobola kweyagalira mu nsi tosobola kweyagalira mu nsi nga gwe mugagga kadima omugagga omu tasobola kuba omugagga omu ngali mbavu 10 taba mugagga ekitufu ekyo enjagala okitegere bulungi nti singa twayigiriza okukola ebintu ebiyamba eggwanga lyaffe kubanga tikadima ffe Bajjo tuli babi nnyo okusinga mu 7 ti Kenzo mubi nnyo okusinga mu 7 balamu mubi nnyo okusinga mu 7 mbuza nti lwaki fa abali abo bana Uganda olukwe nekadimanze nagamba nti bolekanga mukazi one bamuwuba nayenda bajja okufumba afumbira ddakaniza Bajjo najja kufumbira ddala sikyadda moyo nonsense mbatenko kutebbali kubanga ekizibu kya Uganda nakizuula nti bana opposition abakolagana ne Museveni ne befuna nti opposition ne bazanyira ku bantu omwana oli kyagala nti artificial intelligence nze Bajjo wembera mu kamera wano nga ndi munyampi banga ndi mumba tutu nga nakyembala ate mba mubi okusinga oli ate Museveni azimpa kakati abayimbi be Uganda kyovula nga bagudde mangu nti omuyimbi wa Uganda talumirirwa muwagizi we songa omuntu ategeera akola bwati kadima nti bwe mbanga nze Shiba Kalungi oba Kenzo nkola bintu biyamba muwagizi wange kibaita celebrity okimanyi celebrity olina okubanga okola charity celebrity olina okubanga ogasa ensi yo people they celebrate you like Jesus Christ Yesu yazibula abalema yatambuza abalema he was a celebrity yazibula abazibe b'amaaso yayamba abanako kati how will you people celebrate Kenzo Shiba nga mwefaako mwekamwe Bajjo nti ate balabire ku nsobi ze twasoka okukola wase mudondo lyaze balabire ku nsobi feze twasoka okukola
Professor Walusimbi wasoma dodera yiddewo ombula kino kyekugamba nti Bajjo abaya tomera babala kati kankubuuze bala mukumanya balina omuntu kati bakyayagala sente ku sente mu 7 yabawa mu covid wonna zishali wati nengamba abiteki simama katukole federation nga sente zita mu light channel ngeza parliament ngomba kwa parliament wafuna omusala baba ina ekizwe bagamba bunupu parliament efuna omusala bunupu efuna sente mpuliriza kadi this is the case at the point nti sente nupu zefuna any mwezi funako DPS funako FDC funako JMS funako nti buli muntu afuna kuki ku sente zikubanga zibera mu proper channel. Okay. Ndi mwenkola fupa nengena ngada parliament ya isa sende zija kuyambanga federation mateka mpuliza kadima va kusimu tisana zija kuyambanga federation mateka sende zino anti abana Uganda bazimanyi be bazeyisiriza kubanga zino sente bakusendeza abana Uganda bebu omusolo tisende zino zigenda kugendanga mu fupa zino zigendenga mu federation zigendenga mu uma nenga ziri mu light channel izo nziria mulamo mtu nechi sida mukola kulya sende za president Museveni za kisawo mwenda batuliza kunche kugamba kadima atika ndinkunyonyole ekintu atokimanyi kadima nti abayimbi be Uganda President Museveni bamufunyemu kubasuula nti bagudde abayimbi ba federation bonna bagudde lwaba nayo butaberawo bana Uganda nti besonyiwa okulya sente z'ekibi ezitali mu proper channel besonyiwa ogendanga wa president okumutomeza tifutuwe obumbi 13 naisa mangu au supplementary nga sigenda kuyamba akabinja katono nga tezigenda kuyamba abayimbi bonna anti president that money anti kwami futuli babinya batumeza Museveni okusinga Museveni ndikubanga bobanga gwe Kenzo gendo lwanire cooperating ojumanyi Kenzo mu museum mwali yawangula BET kakati nakola ekintu kya cooperating atasabye sente mukatamugula ati yabo muzira w'eggwanga Uganda mubere bulungi kale amangu ago program ewedde kati matongo byo kompewo emizije moto kuba simanyi na kumanya sabo papa ogabe okusindikira ku sente sabo bagabe okusindikira ku sente sabo ye professor Walusimbi omugo gwa Musa ageze ku omugo go katonda yagukuwa abagenyi be bano batuse mu masuti agabbulu naye babuza government yabo kyekoze mukozeyo ki enyale mu myaka 3 myaka 3 nawe wenyewe nyinyi ofunidemo okwogera freedom of expression njogera ndi mwavuzi njale nnuma kale ulira bula asajja beni yale mu bantu kadi mawuli kadi mawuli okwogera bwa achievement yeni yale alo yogera sebo alo alo netu wakala sebo yogera agamba ta Bajjo Alphonse yebale sebo nawo je bale ko sebo webale kwagala nchuka kale sebo bale kubako Ndio angengecha ichanganya mbere na Bajjo sebo tukufuna yogera nachuka akongoliro kadima omunyabi una ayingiddewo Leo basiri munyama ngenda kuwa meya hello jakuwa kadi ngeri jotu kubamu alo amugolo nziramu okula musante neera yesebo njagala kwogera ku nsonga ya Kenzo gyayogeddeko nze ndowooza Kenzo bw'abanga ekituufu tamanyi bw'abanga amanyi si wa mazima kubanga abantu bano general population ye million 45 yesinga supporting era okuwanika omuyimbi w'eggwanga so bwebanga yesinga omuwanika yesinga omusasula ku sente nja kizza ku budget yayogeddeko babasuubiza billion 13.5 billion 13.5 mu kwogera kwe yagambye nti Nairo Breweries yesinga okusasula omusolo wane Uganda naye nga ekyo yalimbyemu ali misinformed Coca-Cola yesinga okusasula as of yesterday yesinga okusasula emisolo kati bweba yesinga okusasula bw'otunuulira sente zesasula
tezenkanankana na sente Uganda zasasula, because the Ugandan population yesinga okusasula emisolo egicontributing ku budget y'eggwanga, kubanga ffe tusasula emisolo egisuka 50% as contribution to the Ugandan budget. Mwe muli customs duties eziva ku sales taxes ne incomes zino ze batusala emisala gye tufuna ne bongerezaako grants. Kati Kenzo babagamba nti bilioni 13 ze baba wadde nabo banna Uganda aba yalimbyemu omuntu ono wa wansi yasinga okusasula omusolo. Nga sinagenda nsaba abantu bonna bajja bawagire enkuuka mu Lubiri e Mengo ng'ennaku z'omwezi 31 nekira nesunga olunaku lwendi kusanga tonyumyemu konze naawe kuba ennaku zino oli bize. Ojja kufika ka message mu inbox nkuweereza enamba ku inbox mbaako enamba wagimpa naye obeera bize nnyo era nakukubirako. Mbeera bize ate abankubira bangi ate kati ennaku zino yate teriiko. Naye ndowooza leero nja kukubirako akume ompereza kwa WhatsApp kwe mutyendi tata we bali kubaako kale ate esa yangu wako n'atera okugenda sebo yogera Yesu Bajjo wasuze otya? Bendi sebo nawe bali kubeerako. Oyo Kenzo talina kyamanye era taddamu na kutwasamira. Kubanga wali ebintu byayogera ng'olabira ddala alinga mwana muto ng'endowooza na kito. Sebo yogera tukuwulira. Mbadde ngamba Kenzo wali ebintu byayogera ng'olabira ddala teyasoma ate n'entegeerayo entono nnyo. Tosobola kuyimirira ku TV tosobola kukola interview bwetyo n'otandika okwogera ebyekisiru ebityo bw'oyagala bilioni 13 mumanya biki so ffe biba bitunyiiza. Naye nga bambi webale kukola live. Sebo Mr. Right yogera njagala